Omwaka 2023 bingi ebigubaddemu oba oliawo ebitagenda kwerabira kitongole kya poliisi n'okusingira ddala ku ngeri abayeekera gye bazze bakikubamu ekimmooni ne bakola obulumbaganyi ku bannayuganda ekireese abamu ku bannansi nga bafiiriddwa obulamu bwabwe n'abalala ne babuukawo n'ebisago newankubadde okusoomozebwa kungi ekitongole kino kwe kisanze mu mwaka guno. Ate bingi bituukiddwako mu poliisi era bino byonna byanjuddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga mu bubaka bwa ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth-Ochola obw'amazaalibwa ga Yezu Kristu n'okumalako omwaka 2023. Mulimu obuwanguzi era bungi bwe tusobodde okutuukako obulala mu mwaka 2023 nga mulimu enkola ey'okuweereza nga tusibuka ku ggombolola oba sub-county police model nga tuli mu kugezesa enkola eno mu kitundu ekya Greater Masaka. Poliisi etegeezezza nga bwe basobodde okukendeeza ku misango gy'okutyoboola eddembe ly'obuntu nga ku misango 933 gyefunye omwaka guno emisango 794 esobodde okuginoonyerezaako era alipoota ne zifulumizibwa. Mu misango egyawawaabirwa egy'okutyoboola eddembe ly'abantu okusibuka ku bapoliisi 933 twasobola okukola okunoonyereza ku misango 794 era ne tuvunaana abapoliisi abatyoboola eddembe ly'abantu. Poliisi bw'etyo etegeezezza nti batandise okuzimba ekitebe kyabwe Naggulu era nga ne mu kaweefube w'okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka abapoliisi 2500 beebeegase ku kitongole kino. Twatandise n'okuzimba police headquarters ekitebe ekikulu kino wano we tutuula tubali tweyazikawo bweyazisi kitongole kifo kya CID naye nga awatuufu awagenda okubeera ekitebe ekikulu emyaliro egiwerera ddala ndooza 11 wewali wetugenda okuzimba. Era ng'agamba nti omwaka ogujja essira poliisi egenda kuliteeka ku kubunyisa enkola ya tekinologiya ng'abantu tekibeetaagisa kugenda ku kitebe kyabwe. Mu mwaka 2024 era tusuubira emirimu gya poliisi okweyongera mu bungi n'okugaziwa naye nga bino mu mwaka ogwo 2024 tusuubira okunyweza enkola ey'okuwaaba emisango ng'oyitira mu tekinologiya oluvannyuma lw'okutumbula projekiti gye bayita EPIS. Mu ngeri y'emu omumyuka wa RCC Rubaga Anderson Bulola ku lw'aba RCC abalala mu Kampala ayisizza ebiragiro ebigenda okugoberwa mu nnaku zino enkulu okwetooloola ekibuga Kampala. Ebimu ku biyisiddwa teri landiloodi akkirizibwa kugoba muntu mu nnyumba n'okusengula abantu ku ttaka mu nnaku zino enkulu kubanga woofiisi ezisinga zigenda kuba tezikola. Mu biseera bino eby'ennaku enkulu okuva kati okutuuka n'ennaku ga 3 eza January oba omwezi ogusooka 2024 ebintu byenjogeddeko bwe wammanga abantu abaneesenza ku ttaka wakati w'ekiseera kino bajja kuba bakoze kikyamu era tebajja kwetaaga court order. Paul Bakabulindi ne Tony Kitenda, BBS Telefina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo n'amawulire Gambuuze ate bo abalimi b'emmeresezo z'emiti n'ebimuli abakolera ku luguudo lwa Busega Expressway